Wana buraba mwishenjero kwa kane mambo naza kuterera. Shikamatire. Kurira koye. Ebyo. Bya busungu. Engaze kimanya genda terera. Yakakukoze. Konga shijeni. Kati ngabwe tutusa. Mukiga ngacyari mabega. Ate birije tuwade twayogera ko ruri. Ate biki? Biriye byabasajja byo kwetega. Eje kunonya omusajja muganda. Tomburira. Tomburira musajja muganda. Tomburira nze kambere no mukiga wange tuyombe tujye mukene tusibenjana. Katobe doyo oworina ekyakutusizako kibi ate kati mfono oyo toda muno kungamba kambere no mukiga wange. Neje nate twateseza kati gwate wefura bwefuzi mudakika. Katoraba engero je bawaye fudde nakwefurira ngurwakuba ngweno wade omazeyo shena ku nyingi. Tinkwendera kimu utamungambira. Oyo Jessica busungu nenga manyi kigenda kuterera. Ate kuterera ki? Gwe ubera mukakamu. Oyo nze manya jasindika sente. Je nicho bomanya basajja bona sibebamu. Bafanagana kati nzorabo wange at least nzampa yo 10 nagamba transporter ninyeya nantu sawa na yego go ategwa wangamba ori burungi muko at least yari kusindikide 15 na ye wadde zekato muganda sicyayagara kambere no mukiga wange tuyombe turwane na yenze sisobora kubangaze bintu byenkoze mu kiga wange. Nimfuno yo musajja muganda nimbi mukora ansara ko mutwe bane jene kankubulire oyo just busungu atenze doza katonda yakora bubi oraba yasoka nansura kukari kachiri kenigeto ngakayaga ngo busungu buri nyana yagara kunzita naye kati nono obusungu ainebuba atenze ndaba oyo musajja atuso kwegana miki tasobora nakubabari bo baba nakasungwira naye ata aino mukwana naye oraba wakurabisizo obusungu obwo oyo muntu aba muzibu nnyo kubanga obusungu tamara kubukwata bwatoma mangu katobwo bwomu kukora ekibi nnyo ate kate abaganda bagamba manyi nayiga nengero ngatawubira nsiko ye kati kugamba gori nsiko nafuka nsiko sagara kagatoroza we yatukira okunzaramu ono mikitino na yenze ngamba oyo musajja neda abeno babaliwa abeno ngamba abeno kano omuntu n'ogulagwo ate nkunoonyeza nankani eno kumba oli nankani eri muli eno mukola sente empya n'enkadde muyoola muli mutye hajeni kakati no munange mbere nga kyenjagala kinene nnyo njagala kintu kitono nnyo ono kinkolera njagala kukachenji njagala chenji atulabe kubanga omanyi mbadde ntambula nga njagala chenji neŋŋamba nga ngende wa Costa ekuba Costa gyalina ebbala kuno ku kitundu ekola sente ate wali wendala Robert yatukolera ebbala kati njagala chenji ye kabwe njagala mve wali naye ojjukira nti kubanjayo kubanjayo manja nize ye mumanjaji walole wajjano ng'omusana gwememula n'ogamba nti ennyonta ekuluma togamba nkuwayo ka juice musakapiito ye n'ogamba jasasula olulala nga sijjukira ku bantu omumaanyi nange tewasasula ize kapiito okunywa ekintu nesisasula nga sijjukira kutegeera nti omumaanyi ize kapiito okunywa ekintu nesisasula kapiito nga ndi muntu musasuzi naye zijjeeko meka
lukumi no sikyeko oba obusente butono nnyo kati si oba nanywa nesasula oba nasasula jjako ate nzira awo mbw ate kapito bamubanja olukumi omugagga w'oku kitundu kya Kiribedda gwekyo okiraba kijja busente butono nnyo nze kapito oba obusente tebuneemazaamu sente nina enkana enkadde kale akafo kammwe kabeerawo wano ne mukola ate baŋŋamba bakasitoma ofunira ddala owulidde kati olwo mba nkudizaayo mmeka oba esatu oba 29 lwaki oyagala okunziba nenkosita oli muyaye kansooke kambale muggwe katulabe bw'okwata 5 nojjako emu wasigala mmeka wasigala nnya bw'okwata egundi kyekyo bw'okwata 5 nojjako emu wasigala nnya kati emitwalo 5 bw'ojjako juice mitwalo 4 kyekyo omanyi abantu abasinga balowooza kapito saasoma ndi mumbatuutu ndi musiru naye nga kapito nasoma nze kapito amu education nasoma okubala nze kugwolaba tewali kintu kinnema kubala naawe osobola okufuna akulabirira nga naawe mukwatagana nze sikwatagana naye kubanga nze nakivuddemu eky'omuganda kambeere ne mukiga wange tuyombe tulwane twevume naye ng'asobola okumpa kubanga kati nze ngamboyo bw'aba owange nze ebintu byenkola mu kiga wange oluusi ne basereeta ne sente za landlord ninzija oyansalako omutwe wabula ate gwe kankubuli era osaana ekyo ekikiga kyo kizoro kyo ng'okola buli kasasiro yonna n'asigala ng'era akyalinawo kati nze kamugumire bannange kubanga mu kiga wange kati mazze okumulaba mulungi nnyo kati abaganda naye Jeni okimanyi nti abasajja tebafaanagana oyinza okufuna omuganda ng'era nga mulungi tikisoboka gwe lwakuba ogenda kufiiramu eyo embeera nze kankubulira asobola okukwata bulungi tasobola kusiiga mu kiga wange ate Jeni sokomanyi era byonna bbaawe yeyabireeta singa teyakwata simu yange n'agizanyirako ng'olaba omwana Kiribedda singa kati nafuna dda sente naye bambi tomunenya mu kiga wange tomunenya kubanga eyo ndowooza yali ayagala naye balabe ng'alina simaati aseereeza ngu yaguze kasi tomunenya kasita yagikomyawo omanyi kweragana essimu n'agizanyirako ng'omwana era ye ne Kiribedda tewali njawulo tomunenya era munenya kitono oyaba akusse busi kankubulira ebyo ebyekisiru by'abakiga tabisobola tuyingira kubanga nze nakooyakooyedda wano walese nga temusibyewo ate tusibira kukooti fe abakiga titugalawo tukwatako bukwasi ate wali muti ate okubabba fe abakiga titugalawo kati nze wano ngale kukooti tiwali kibagenda n'okukubba tiwali kati nze nyejakawo genti tiwali n'omuntu asobola okuyingira kubanga tibuli na kantu kati osanga nga lumondi nga bandeetera omulala yingira yingira baba ebizibu byebyo bikuddewo omanyize kapito ebintu bye nasinga okukola obulungi kubala nakuba bifaananyi oluzungu olwo lwo terwali lwange lwannema era kyova olaba sirweteekamu okubala nno wakuyita bulungi kirabika nayita okubaza kyekyo nnya kati mpa emitwalo gyange ena emitwalo gyena kituufu gigino naye kapito kati togenda kumpaamu olwaleero nedda leero nedda naye kosito oninamu nnyo omukisa buli bwensanga nkuwa naye leero ndeka kosita leero kankulekere
kanyambe ku balala ate kati mwenga mmwe bino ebintu byammwe bye mukola bino ebyagundi si bya bwa Katonda ate kati olaba nsanze n'omusumba ono eyali akola wano naawe oyo animasiki oyo musanze ali eyo abuulira enjiri omusana gumwokya ennyonta emuluma ne muyamba baami kuba akola mulimu gwa Mukama nenkwata ssente nenzimuba oba muwadde mutwalo oba ebiri sijjukira naye nga muwadde ssente kuba mulabye ali bubi omanyize Kapito nyamba omanyi muwadde ssente ezo nga neetegekera ggulu kubanga njagala bwe mba nfudde bwe ntuuka mu ggulu eyo nga ninayo akabega wegamba osasula passport eri kutwala mu pasiripu ey'eggulu yo njeetaaga muli bagita passport pasiripu ndala ne passport kirala byawukanya bulungi nnyo kale tugende n'ekyo naye neyanziza kachenji nange neyanziza okunsasula kati kompadde chenji kanyende ngabe sente buli asiti nze Kapito ngaba nkumanyi ogabira ate olaba munnange ne bwe mba nsanze abaagala okwepima oli ne bw'aba talinaamu neyeepima nze musasula naye bannange Kapito nze nsasula kati ate awo oba okola wange simanyi naye nze mbasasula munnange mbajamba kuba ogenda omulaba nga ali bubi ate nga yeetaaga okwepima n'ogamba nk'oyambe enfunzi naye nkigambye kyakyama tokyogera njaffe babiri siwulira nga aliwo omulala akyogedde kale Costa weeraba webale kuyamba bantu Kapito ngaba nina olugabanguzi oba nalujja kujjajjama nga ali tasimanyi ningaba naawe kyetaagisa ngaba nekyo Katonda akyogera nti olina okuyamba kale Costa nkutadde webale sasula nze Kapito bwekyo sasudde as usual kale kagende bagabire abantu bafune sente toseba omulidde kawa akenda mukipa ya soda agiguze mutwalo omutamanya kubala yefudde abimanya nnyo ebyokubala musajja watu naye era mubiyeko nyama iko tamu kabisa. Fine. Wanji madam. Maliriza. Maze. Zibadde bulungi. Nsaba ku ssente. Lwaki naona? Kasina sente sawa zino. Yana yafana. Nga lwaki tolina ssente? Ng'omuntu alavudde gy'ovudde n'ojja okulya ebyokulya ng'okimanyi tukusasula ssente ate ogamba tolina ssente. Sina ssente naye omanyi oba tomanyi? Eno kitundu wano ku Kirumbe omanyi oba tomanyi? Nkumanyi. Onzimanyi? Era abadde sizina naye ngenda gisasula. Eddio. Nalinako omwezi zigwemu ze nkwesende. Ekiki? Omwezi mulamba? Yes. Leka naawe. Omwezi kumpi kugwamu osigala nakumeka nya 5 bikugwamu esi wikemu. Kana yafandi naawe. Gwe kati ennyama gy'olidde ndisuubuza ssente. Ovudde eri kale wandiyogedde nga bukyali. Ene sikuwa eyo nnyama yonna gye nkuwadde. Nenkuyiiyizayiyizaayo. Lwaki onyiyiriza mu kuyiriza? Kati oyagala kuyiriza nga zasuze zajjo nga zirawo ziddibye bw'oyagala kuyiya nompa. Teba yajja. Okubanga sina ssente. Teba yajja teba teyasuze. Sandikuwadde empitirivu nga gye nkuwadde. Nze kasa ogenda kuziza empitirivu nziride naye nga ngenda kugisasula wadde banga ngenda gisasula. Kati oyagala kuyiya nga kintu kifunga oze ogireke ndiye ng'oli kutozinduma.
kale tonyigira wele kugamba tingenda gisasula nino mwezi zigwemu nga nkusasula mwe mukola amateeka mwe mugamenya kati nafuna atya omuntu n'agano sasula n'enzija mukulopera ku poliisi nga nawe kenyini afande mulamba tosasudde Rosi ono tudolambiikiriza webase mu ntebe eri omukote gw'okulume wenjagala lwakyogera mbuline weebaka bagenjagala kwebaka yitawo twena mbulijjo kyosagera mbuline weebaka beebakira no mu ntebe simbirayoko erintuulemu nze n'entebe yajenjawo tutuulamu Prose, gakulumye okugenda mbuli weebake olwano weebase wano mu ntebe nze mbadde sumagira mbadde mpumuddemu bw'omuzi ng'owumuddemu ng'atooze oli mu kusumagira aja simala nzibuddemu nti mwenna byendowooza ate olowooza biki nina byemmisinga nga biki sisita wange njagenda mulabako Prose gye waakava leka naako nakavaayo dde bamanye ebbanga lyemmaze nga nvuddeyo kyogambera ebbanga ddene nnyo ddene nze njagala genda mulabako Prose ekitegeeza sisitawo oli gwe omwaga ye takwagala basinga badde akwagala yalize n'akulabako kale ekiriwo nti ye bbaawe tamukkiriza ttambula ndowoozezza gweoyinza obutabeera nga oli bbaawe nonzikiriza nengenda nemulabako nange sinza kukkiriza kutambula lwaki njagala kukukumira wano waka otandise ebintu bye ebyokunfugiriza okufuga kuba kunfuga lwaki tonzikiriza genda mulabako omukazi atambula taba mulungi nawe bulakokko mu bantu bakumanyi nti oli mu bufumbo bwotudde entende kati ensonga kizo oyagala zitwala mu poliisi zino ensonga bagitwala mu poliisi kugumubira ogitwala ku poliisi zino sente zitono ziyomba naye omanyi mu kitundu oba tokimanyi nkumanyi kati enkya nasuubula nti kati omanyi nze sibayamba wano kitundu ku kiribeda kubayamba ku ensonga ziri mu kitundu singa kati gwokwata mutisa nogamba fande eyo langi kiti kidogo yiti nga tosobola kusaba sente kintu kidogo boyamba abantu bokukyalo boyambye nze oyoko gyo nenunuliremu wesasuliza ku byange badde manyi obeera nekisa nogamba ye afande otukola bulungi mu kitundu eyo sente zitono nnyo genda badde manyi ogenda kunsasira ate kati oli kuyomba ku sente bitono nnyo oyoba sente ezo sente zitono nnyo zigumu bbiri zitono nnyo naawe era nkimanyi nti obanja nzilidde nyama yo nzilidde bulungi siganye nti sigilidde zigumu bbiri si zigumu bbiri ezo sente zitono nnyo era mwezi zigwamu nje ngenda gisasula nje bampita afande ayenyo nje njize wano nga ngenda kusasula sente zo gwe nawe kati nga manager ng'okolera wano bosi saawa zino taliyo ziyiye nga manager wano kitundu ziyeteekayo wenagira mwezi gwamu nga leta zizo ojja giteekayo gifixing kale wulira wenefunira sente omwezi gwamu nja kusasula sente iyo sente kitono nnyo ononywamu zinywemu ofunyemu amaanyi okakane webale nja kudda wano nje manyiyo nja kudda afande ayeni kitundu wano kukiribedde totya kale n'owulira mbwafande ayeni kati mwe muli bannamateeka mwe mubaga amateeka mwe mugamenya ayinza n'okuba afande mubbi kati ze ntunuulira munywamu kati namusasula atya nga mundekedde omunyo oba obuyaye bwennyini bwafande ntunuulira tuyinza buyinza ayamba abokukyalo yamba nze zesasulira abokukyalo bakuno bonna yenza waba ennyambi eki wano kabaga abakozi banziba sente ne bagenda wabula baaba olina envuga gyonvugamu sipiidi gyesitegeera simanyanga wanzija eri ng'ongamba ngenda kukola ndi wano ntudde sikola naye n'okutambulako tonzikiriza kati gamba njalalaba sisita wange era nakyo buzibu gy'oli ati kyembadde nga sisita we yalina okujja okukulabako naye n'obeeraga n'akusiŋŋanako wane wakaawo nze njagala kugenda mulaba nkunnyonnyodde ye lwaki tasobola kujja ofuga nnyo ate ofuga nnyo biki byoga nti nfuga nnyo kasita mpubira kintu kyange otandise okweyogeza ate kweyogeza ki kale ebyo tubireke nakye mbadde nsaba kiki ati manyi njagala kumpayo emitwalo 5 njagala 5? 5 njagala 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 5
yakusiba nviiri zikaddiye tola enviiri zikyaliko zikyanyaza ezo zonna zikaddiye onootera kuŋŋamba nti oyagala kundaba nga nzisazeeko olwesi ebyenviiri ebyo nze byansobera wenkwasere ogenda okusiba enviiri olwayo okutegeera naye ate luli naggamba ekyandwisayo waliyo layini wabeerayo layini nsangayo abantu nga bangi ate nga bansoose kati omanyi pulosi nafunye akakodi akapya otandisa obukodyo obwo kakodyo ki kakodyo nze ngenda kukakubuulira olindako olw'enkya kakodyo ngenda kukakubuulira nga gyogenda okusibamu enviiri onjiya nkumanyi ntetenkanya tofaayo kuba nkyoyagala ekyenviiri ngenda kukikolako ankulinda ontetenkanya kaza omwembe okola ki omwembe ogenda kola ki nina akakodyo kenayiiza bwe malinde ekyagenda kukakubuulira kakodyo nkuyita kutetenkanya taata kankulinda ontetenkanya nyabo gyebaliko kale afaana naawe gyebaliko kale emirimu gigamba ki emirimu bulungi bulungi mpozi gwe ndi bulungi oli bulungi sina tabu ndi nga nkumanyi afaade kyogamba ku bbanga lyomaze kuno tomanyi gwe yali azzeeko newange n'ogamba tomanyi oyowa nze mukyala kansi omubwate n'ogamba tomanyi ku kyalo kuno njeera nkugambira ninga nkumanyi naye nga simanyi oba wandi sisobola kujjukira kutebera nti wewe anakulaba nze afandayo nnyo nkumanyi nnyo oyinza okumbula era mulina kumanya ffe abakola mu kitundu ku kiribedda maama gw'omukyala kanso omubwati owambuza kanana kutaano yenze gyebale kale nnyo emirimu gigamba ki emirimu bulungi ekitundu bw'atyo munange kanso najjaali akansi ali ku mirimu ane omusajja omulungi akola emirimu ku kitundu ku kiribedda osiimye mwami wange emirimu gyakola siimye munange era wentambulira ekitundu wengenda mu dipatimenti eyo wano wensanze wa bulungi wakola nga tewalikota tolabyeko obuzibu bwonna omwami wange emirimu agisobolera ddala bano abantu bakulu wano mu kitundu ku kiribedda wano tebalina complain nnyo ku mirimu zakola kanso wange we bali musiima mubuuzizaako bambi mundabire omutumidde mutumidde mugamba afandayo nnyo omusanze mukuba amutumidde nja kumugamba naye wentambulira eyo ali ngenda mu saluuni wano saluuni womanyiyo wano kumpi sobola kufuna basobola kunkolayo nviiri zezi bulungi waliyo saluuni womanyiyo nga saluuni ndungi sobola kukola afande namwe mukola enviiri mwe mulina kutuula butuuzi mu saluuni z'abasajja ne babasala kati gwe enviiri okola zaaki kati bugamba nti ffe tuyambala nga tuyambala kofiira ffe tusobola kusiba nviiri ffe tusiba ddala enviiri netunyira nezitubasingamu obudde mubujjawo butambula nga buli saa mubeera ku mirimu tolaba nti buli saa tubeera mu yunifoomu oba tetubeeramu tusala enviiri tukole emirimu nedda tulina budde ez'okukola tulina budde on time bwera fiifi okubanga osanze eva ndi mu duty nga nkola naye nosanze ndi mu kiseera kyange kya ddembe nje nga siri ku duty kukola nga ndi ofu nosanze nga nyambala civilians yange nga neyambala engato zange nga nkugamba nti neyagadde tosobola nokukkiriza nti yenze kakati kyogenda okukola genda kukirya eyo emmanga saidi ogenda kuwaterya kubo genda eri simanya waliyo nandutu saluuni eyo gyojja okukolera naye saluuni olaba ndungi asi nnyo naye kati nga ku levo yo wasobola okukolera kati ate bakugamba waliyo saluuni zirina levo kati nga nze mukyala w'omukulembeze kansi omulamba saluuni gyensibiramu gwe omusirikale si gyolina osibiramu ngaate zino zikazi zijjoga obadde ki kati mumina kugenda mwezi ezalayisi naye tebaseera ate nze binkwatako tebinkwatako gwe genda olabe ekiriyo kale ondagidde naye maama angende